twolekedde embeera etali nnungi era nga gwe yali akeddeko ku makya ng'owulira ekigambo World War II. Ku mulundi guno twandibanga twolekedde World War III oluvannyuma lw'omukulu Donald J. Trump okubeera ng'ayongera okubinika tarifu ebitundu ebinene ku ggwanga erya China n'amawanga amalala agali mu mukago ogwa BRIC. Wetwogerera ne China evuddeyo n'eteeka embeera ku ggwanga erya Amerika ng'evuddeyo n'ebitundu 84 ku buli 100 ku buli kintu kyonna ekiba kiguliddwa okuva mu ggwanga erya Amerika ekiyingira eggwanga erya China. Akabonero akalaga nti abaami bano bolekedde okuddamu okulwanagana nate. Omanyi nabagamba nti okulwanagana kati kwakyukamu kuli modified. Tekujja kwetaaga kubeera kwa bikompola, tekujja kwetaaga kubeera kwa mundu. Wabula gwe kyoba omanya kiba nti abantu bano balwana economically, balwana technologically n'engeri endala etaliimu kukubagana. Kati wetwogerera olutalo America nate lwe yaggula ku China ng'eyongera okuduumula emiwendo egy'ebintu ebiba bivudde China okuyingira America. Kakati ne China nayo evuddeyo n'eteekawo embeera negamba nti buli kintu kyonna, buli product yonna, buli deal yonna enaabaamu transaction ng'eri wakati wa China n'America. Gavumenti ya China yakutema omuntu yenna adiringidde mu kintu ekyo ebitundu 84 ku buli 100 ku product yonna enaaba evudde mu America. Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa nate naye olutabaalo luno terumuleka mabega. Mitawana myerere njagala ojjukire nti ku ntandikwa y'omwaka guno nga lumu January omwaka 2025 Uganda yalangirirwa mu lubu lw'omukago gwa BRIC era nga yo eri wamu n'amawanga amalala 9. BRIC yaba welcominga akabonero akaali kalaga nti nno omukago guno gwe bayingidde byonna bye baali bafuna okuva mu America, bye baali bafuna okuva e UK, bye baali bafuna okuva mu Europe, kati wetwogerera baali baluubirira okulabika nti babifuna okuva eri mu ggwanga erya India, Russia, China n'amawanga amalala gannamukago agali mu BRIC. Ng'ebimu ku bintu bye baali batunuulidde oba bye baali batadde ku mwanjo kwe kulabika nti bongera okutradinga n'omu Russia, omuyindi n'omu China n'amawanga amalala gali mu mukago ogwo, era nga bongera n'okulabika nti bakolagana militarire oba mu byokwerinda n'okuprotectinga economy yaabwe. Kyova olabanga wano Uganda wetwogerera era nkyogera buli lunaku ne mbagamba nti abaali batendekebwa eggwanga erya Amerika, njogera ku ggye lyaffe erya UPDF, kati wetwogerera litendekebwa ejje erya Russia. Abaali bagula ennyonyi ennwanyi okuva ku Amerika, kati wetwogerera byonna bigulwa ku mu Russia. Abaali bagula emmundu okuva ku Amerika, kati wetwogerera byonna tubigula ku mu Russia. Kati nno olutalo bwe lubanga luguddewo wakati wa China ne Amerika, kaba kabonera akakulaga gwali yatuwulira nti amawanga gonna agali involved oba agali mu mukago n'eggwanga erya China nago gaba galina okufiiringa repercussion. Abajjukira obulungi ebigambo bya Trump bye yayogera nga yakajja, yagamba nti ali ready okujjayo amaanyi gonna n'ag'omu buto okulwanagana na buli ggwanga lyonna eriri under impact of China oba eriri under impact of Russia oba eriri under impact of India. Gwe kobanga oyina enkolagana n'omukago ogwa BRIC ewuwo kalabaaye, era olutalo lwali lwa kulwanagana na dola, kubanga njagala ojjukire nti abakulu bano aba China, abakulu aba Russia, abakulu aba India kaweefube waabwe gwe bayina oba bayina olutalo lwabwe olw'omunda n'eggwanga lino erya Amerika olukadde nno olutannaba kubeera ng'ate bannayuganda abaakajja oba abantu ab'omulembe guno balutegeerako. Njagala okubagamba nti luno lwava dda, era kyobulaba bagamba nnyo nti bwe tweyongerayo nga tutambuliramu eno embeera, kati amawanga bye tubadde tutunuulira nti nno tuli wakati wa lutalo wakati wa mwami Tibahabulwa ne Bobi Wine, olwo lutalo ate lutono nnyo nnyini ddala ku lutalo olwagguddwawo olunene wakati wa Amerika ne China. Nti China bweteekako ebitundu 84 ku buli 100 ku product yonna evudde mu Amerika, ate nga n'Amerika nayo yeeyongodde okuduumula. Mugenda kulaba dola ng'erinnya mu bitundu ebimu, ate mulabe dola ng'enaabuuka mu bitundu ebirala ebiyina enkolagana n'eggwanga lino erya China. Therefore gwe muganda wange ali atuwulira video eno we tunaagimalirako
ojja kuba otegedde lwaki nkugambye nti Generali Tibahaburwa ayolekedde akadde akakatyabaga kuva lwe yeegatta ku mukago ogwa BRIC nga 1 January era ng'olwaleero byonna bye muli mu kulaba n'abakulu abaabadde wano e Uganda tebaavuddeyo na mawulire malungi gyali kubanga baabadde bamukunya ku contribution ye mu lutalo oluli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era abakungu bano aba gavumenti abavudde wano amangu ddala nga bakavaawo mwagenderedde ne mulaba tweet ya mutabani wa Mwami Tibahaburwa ng'agamba nti enteekateeka gye babadde balina ey'okuwamba ekibuga oba okuyungula amajjo gatwala ekisaŋŋani bagitaddeko ekkomo. Ebyo bw'oba wabigenderedde walabye tweet eyo ng'eteekebwayo Generali Kainerugaba n'agamba nti enteekateeka gy'abadde ayina ebaako ekitundu kyawamba mu DR Congo, ekitundu ekimanyikiddwa nga Kisangani, agijjeewo kubanga America Donald J. Trump yabadde alagidde ng'awadde Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ebiragiro nti Uganda terina kuddamu kwenyigira mu mbeera yonna eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati jjukira embeera weeyongeredde okugaga we wano wammanga. Tuli mu mbeera nga Uganda ekyali mu mukago ogwa Bulaaya ate era nga mukadde ke kamu Uganda ekyali mu mukago bayayingidde omukago ogwa BRIC. Kati bwe tubanga tukyali under Vienna Convention ate nga neno mu BRIC tulinayo omukono, Uganda egenda kubeera mu katyabaga kubanga bano bakirimaanyi bombiriri China, Russia, India n'amawanga amalala gagenda kuba gaagala okubeera nga geka controllinga Uganda. Ate nga n'omu America kwogatta ne UK n'amawanga amalala gali mu Europe nago gabeere nga gaagala controllinga Uganda. Awe wagenda okubeera olutabaalo, wagenda okubeera entata nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa yenga abirivingira mu mukago gwa BRIC era nga byonna America bwe mala omugoba mu African Growth and Opportunity Act program yabidivertinga bye yali afuna mu America ne UK n'agenda atandika bifuna e Russia, India ne China. Kati wetwogerera America ino okwagala claiminga Uganda edde matwale gaayo ge controllinga awamu ne UK. Ate nga ne China egamba nti ono ke yayingidde omukago gwaffe mu bulingeri tumwetaaga, tuyina okukolagana naye, tuyina okubeera nga tuyina embeera gye tumuteerawo okumuprotectinga. Kyobola bambagambye nti mwababadde ba dreaming okulaba ku World War 3 erabika yo wetwogerera eri launched officially etya olunaku lw'eggulo China bwe yavuddeyo neerangirira nti naye etaddewo embeera ku buli kintu kyonna ekiva mu America okuyingirayo eri ng'ate ne America yali yateekawo dde embeera kabakabonera akalaga entandikwa ako kaba kabiriiti akakuma omuliro. Kati leero gwe munankyukakyuka wawooganyulwamu oba wawoofiirwa ebbanga lyonna mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti amawanga agakuumiddewo Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ne gavumenti ye NRM ya America n'eggwanga erya UK wakati mu kubeera nti abadde alina okutambulira ku ndagaano ya Vienna Convention. Omukulu ono abadde ajja alinnyirira eddembe ly'obuntu, abadde ajja yenyigira mu bikolwa eby'okuwamba abantu, abadde ajja apiiningibwa mu kulinnyirira n'okutyoboola eddembe ly'obuntu wano mu Uganda, kwogatta n'okubeera nti UN yamupiininga gye buvuddeko nti alina omukono mu buyeekera obuli mu DR Congo ng'ayita mu kuvujjirira M23 ye n'omukulu owa Rwanda amanyikiddwa nga oba gwe bayita Paul Kagame. Kakati bwe kibanga bwe kityo bwe kiri ng'ebimu ku bintu bye batabirivingiramu bye byate omukulu ono byateeka ku mwanjo, then balina okuvaayo mu buli ngeri batandika okutema empenda ku ngeri ki gye bamujjajjamu oba gye bamukkakkanyamu n'okumugjamu amabbabbanyi. Kati gwe munnankyukakyuka lye yatuwulira omukulu bw'abanga olwaleero takyayagala kubeera ng'atambulira ku biragiro eby'abakingimeka be mu buli ngeri bakingimeka be bagenda kulwana okulabika nti bamukkakkanya. Mu kwagala okumukkakkanya balina okufuna omuntu amuddira mu bigere. Bwe baba bakufuna muntu amuddira mu bigere bagoberera nnyo omuntu ayina abantu abangi abamugoberera kubanga ne Mwami Tibahaburwa ekimuleetedde okubeera nti abeerawo ebbanga lyonna abadde alaga nga bwakubalaale kubeerako abantu bayitirivu. Gwali eyatuwulira obadde tomanyi lwaki bakuŋŋaanya abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ne babateeka amamotoka ne babaleeta nga Mwami Tibahaburwa alina waali abadde alina balina opuruvinga nti akyalina nnamba ey'abantu abamubirivingiramu, abadde akyalina okulaga Abamerika ne UK nti akyalina abantu bangi abakyamwagala era abamugoberera. Kakati bwe balaba ate ennamba etambula ne Bobi Wine olwaleero nga counterfeitinga n'ennamba Mwami Tibahaburwa gy'abeera nayo kuba kati bwe tutunuulira Rale
okunganya abantu ekituufu kiri nti kirabwa n'ayonka nti abantu abatambula ne Bobi Wine babeera bayitirivu nnyo nyini ddala ebitagambika kati bw'otunuulira n'okompeyaringa abo abatambula ne Mwami Tibahabulwa ne bw'abanga abataddemu omulidi okubajja mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga olabira ddala nga yayiika evviivi olabira ddala nga abantu bongedde omukyawa kati ate gattako ebifaananyi obutambi ebitambula ku mikutu emigatta abantu okwewaana kwa mutabani we kwakola ku mikutu gye nga yeewaananga bw'ali emabega w'okukuba abantu yeewaananga bw'atamanyi bantu be yakatta yeewaananga bw'atamanyi bantu be yakatulugunya nga yeewaana okutta abannuupu yeewaana okutta abali mu overall ebyo byonna byongera okulaga baneeno babadde ajjalimbalimba emabega nti ddala ebikolwa bye bamwogerako tebiba bijweteke bujweteke wabula bibeera mu reality kati bwe babeera nga bali mu mbeera eyo ate nga y'omu ku abo abayingira omukago gwa BRIC akabonero akalaga nti yali ready okulwanagana n'eddoola ng'ebimu ku major issue Trump gy'atunuulidde nga yakajja yeyokulabika nti buli ggwanga lyonna erirwanagana n'eddoola wakuttunkana alikulembera ye engeri yokka gwe munnayuganda nawe munnankyukakyuka gye njagala okugumyamu nti akadde konna wandiraba embeera etali ya bulijjo njagala kubeera nga mbawala mbatwale mu katambi kano tumale okufuna ebivudde ku buuyi obwo naye nga kyoba omanya America amangu ddala nga abakungu baayo bakava wano ebiragiro bitandikiddewo okukyuka omukulu yandifundikira nga eggye lya UPDF aliragidde ne likomawo wano ku butaka according to the tweet gyenva okulaba enkya olunaku olwaleero eya mutabani wa Mwami Tibahabulwa era nga ye komanda w'eggye lya UPDF Generali Kayine Rugaba waviriddeyo n'agamba nti oluvannyuma lwa Trump okubiyingiramu taata we n'amulagira ayungule amagye g'abadde ateekateeka okuteeka ku kibuga ekimu kiwambibwe mu Congo gabeere nga gakomawo awanika katambaala kikulaga ki nti America kakati yayingidde dda mu nteekateeka eri mu ggwanga lino Uganda ate nga jjukira UK nayo already yeewera nkolokoto bwe twogera ku kuwamba oba ku bantu abakontrolinga Uganda bwe njogera ku America kumpi mbanga ayogedde ku UK kubanga aba abantu be bamu batambulira wamu emirundi emingi kyovola abantu UK bweteekawo envumbo wayita nnaku ntono nnyo n'America n'ebinika omuntu oyo envumbo America bweteeka ku muntu envumbo wayita ennaku ntono nnyo ne UK n'ekikola wabeerawo travel oba terror alert yonna eteekeddwawo ku mawanga gano era bw'olaba America ng'etaddeyo terror alert ku Uganda wayita ennaku ntono nnyo era ogenda okulaba nga ne UK ekola kyekimu kwegamba batambulira mu layini y'emu nti ono kyakola yagalagana n'oli wayita akabanga katono abagenda okikola olw'omukago guli ogubagatta nga amawanga gakirimaanyi agayina amawanga ge gakontrolinga wano ku lukalu lwa Africa era gwe ali eyo atuwulira meeting eno eyabaddemu abakungu bano ababiri okuva mu America abayunguddwa omukulu Donald J. Trump ne bayitako e Rwanda ne bayitako e Congo ne bayitako e Kenya ne bajja ne wane Uganda yabadde ine ebigendererwa ebyokulaba nti olutalo luli mu Congo lukakkana nga tewali muntu afiiriddwa bulamu bwe oba afiiriddwa leadership ye wano ku lukalu lwa Africa mu mawanga ago abakungu bano bonna gye batuukidde wanga bwe ba Uganda ne Rwanda nga bapiiningibwa kati babadde balina mu buli ngeri yonna okulabika nti babayitamu bamanye opinion yaabwe ye eryetya lwaki balina interest mu mbeera eri mu ggwanga erya Congo era lwaki baali badde bateekamu amaanyi okuyungula abawanvu n'abampi okuvujjirira abayekera aba M23 katuve mu katambi kano twongere okulambululwa ate ndyoke nkomewo tufune ebirala ebikira ku bino obaana bamaama nyongero bajjukiza nti World War 3 yatandise World War 3 yatandise kati gwagirira nti no beekuba nuclear olimba togenda kugiraba olutalo trade war yatandise dda nabagamba ekyaleetisa Donald Trump kukakasa nti afukamiza BRICS ate nga agisobola wetukeeredde olunaku olwaleero in fact we bwazibidde jjo nga tiimu America faba people power tuyina 145 tariffs tuyina 145 China ekyali ku 84 yaayo okitegera ekintu kino muwaliwo ne muno comrade yabuza tariffs kyeki zino gibeera misolo bakuba misolo kakasa kati leero ne kabakagirita bwe kati akayingira eggwanga lya America nga kava China bakagalako 145% gye bakagalako okitegera ekintu kino nabagamba olutawo luno waliwo yalweyingizaamu naye agenda kutya Trump ekyamuleeta kukakasa nti akakkanya BRICS enagi agijje kufuna olutawo luno China egenda kukka wansi economically naye ate bangi ba dictators bagenda kuva kuba president bangi mu Africa awo okitegera buli leaning wa China buli yetutte mu kabinja kana ka BRICS
agenda kukisasulira kati njagala olabe EU kyekola ogiraba EU Trump olwagambye nti naapozinze for 90 days EU nemujjako tariffs zonna ziyabadde mukubye nabagambye ono comedy waabwe gwe babadde mu kubanga EU always babadde ku side yani ya America tasobola kumuvamu ku last minute ono yalese kanga mwawo kulaga nti naye akoze eki yankiikirira naye nabagambye olutalo luno America lweriko baludde ebbanga nga bapanga olutalo luno baludde ebbanga nga balupanga okitegera ekintu ekyo kubanga baagala wakati ya BRICS akabinja kana aka BRICS China ye largest economy ne Russia bamukuba sanction nga alubye Ukraine China yabaddengawo okubweka gaps ezo ng'amubika economically okitegera ekintu ekyo akati America agamba njagala mpapaagane ne China ozijeko akajanja jukira ne badikiteta bane bwe baddenga babagambako mu Africa badduka mu China ye baddukira Museveni mumulaba example Museveni wuno wano bano siba China ono si mu China muna Uganda ono si mu China wena oza mushama weyogeza foreign policy tuyambirawo ono si mu China akugamba atya aleseba investors mu minerals za Uganda kino kye kigendo musaamu omuntu okitegera bano siba China abali ne ba minister ba Museveni musimanyi baze ba investor bano baze ku investing in minerals za Uganda luno lwe lutalo okitegera onani wano kiki okitegera ekintu ekyo so bana Uganda sagala tuyobuzeebuze bino ebintu babiba kweka nenna kugambye wona understanding olutalo luno ogenda kusituka ng'oyina lo ogwetujjeko akana akasajja tekakyalina wakuddukira tekakyalina okitegera ekintu ekyo China tekyasobola kuba wa ssente ng'ebizibu bijijjidde tesobola kati naye egenda kupozinga okitegera ekintu ekyo kati jukira Russia adipendize ku China South Africa adipendize ku China jukira ne South Africa naye bakoze eki bamugobyeyo okitegera bamugobye Congo musadaka bagizaayo okitegera ekintu ekyo era South Africa mbu bali mu nteeseganya ne Congo batese deal endala tendambwa kuba America akyakola akyali eno company ya America ogiraba eno company ya America yezeemu okutandika bakugamba nti wadde ba M23 bakyaliyo naye iyo company etandise okukola ki resuminze mining eno bagita Alpha Mine ogiraba ya America etandise extractinga tin yono mu Uganda alikasese tulina tin ne tungsten nakugambye bana Uganda tuli balangira mu luno olutalo tebaddamu kutiisa bana Uganda tuli bagagga aba MP obusente bwe babyete muli tuli bagagga ate kye mulina okumanya omutwe ekyennyanja kivunda kutandikira ku mutwe so kakati tetugenda kufokasinga nnyo ku byenkira ebyo kasengejja ka revolution kati etandise obasengejja enkeeku zonna ezibadde zikolera mu fake system oba fake democracy zonna zigenda mu just mu makinge ba MPs abalidde embuzi tubagobe wenna analonda NRM ogenda kulonda kubonaabona kati ndowooza mukitegedde kye bayita revolution nabagamba eno revolution yo yeekolera ekkubo tebagikolera kkubo ebyo mwalimu mbu tugende twekalakaasa biki kano kasengejja yo egenda kwesengejjeza enkeeku zonna eziteeka ebbali kati gwe munnansi sirowooza nti oli musiru nnyo okuzzayo ba MP ba NRM n'aba people power abaalidde awo wengenda okulabira amagezi gammwe wegali okitegeera ekintu ekyo wengenda okugalabira ntegere nti ddala bannayuganda baatulunzika obedde revolution yebakulaze ababi bonna bonna ebakulaze negamba tebali kuggwe okitegeera ekintu ekyo wemaze bakulaga nti no tebali kuggwe kikyolina okukola ng'olina kujjayo ndagamuntu yo n'ogikubako enfuufu n'ogenda n'oyeera mu NRM waali NRM liiningi bonna ate ne mu Uganda tulina ba independents bonna ne ba independent ne mubeera okitegeera ekintu ekyo then ne tufaafagana n'akasajja ka Museveni kubanga economy wise kanaku Museveni mwavu ne gwabadde yeesiguliddeko mu China ne bamuttamu omuntu okitegeera ekintu ekyo kugambye ttiini omwo mu Uganda mwali mu Uganda tulina ttiini ne tungsten bisangibwawa Kasese gyebiri era essaawa eno kampani efamini eya America etandise okukola ki oku-extracting ebintu bino naye njagala ojjukire nti bamwetaaga ne mu Uganda bamwetaaga okitegeera ekintu ekyo so gundi tannaddayo Masadi tannaddayo kyeka alina okusinkana His Excellency Kyagulanyi next president yamugambe naye gwe story kikyali gwe lwaki kana akasajja mukalwisiza nnyo kajjako katika Museveni kawulira kafa kyekyakuy bino byenjagala bino binyumira nga Museveni abonaabona kati yali amanyi afunye escape route bwagenze mu China egenda muwa ssente mukulu kati azikuwe kale China ezikuwe okitegeera ekintu ekyo nakugamba munnayuganda just relax tuli mu real revolution foreign policies zigenda kunyigira Museveni ziti
gwe munda Uganda osituke ojosindiko guti ogwedde nga gwavundavunda in fact gwiza n'okudduka emisinde n'otagulabako nze nkubuulira mulinde ebyavudde e Bungereza sijja kusuna mulinde ebyavudde e Bungereza sijja kusuna naye we tugamba World War 3 etabuse kati Omuchina bamuttamu omuntu kati abali mu BRICS bakaaba okitegeera ekintu ekyo kati waliwo abuuza nti senga Museveni akkiriza n'addayo mu gundi z'Abamerika nabagamba ono tugenda mutuuse ewantu ng'ali ku lose situation wakkiriza addeyo kitegeeza tulina okugenda mu kalulu mukuba akalulu aveeko wagaana okukkiriza kitegeeza ate agenda tugenda ku activating ekintu kye bata human rights kuba kyenkakasa bannayuganda bali ready okusituka okwekalakaasa senga Museveni abba akalulu kati we tuli ku lose talina waafuniramu kati talina kubanga senga munnayuganda osituka Museveni oyo n'akubako bannayuganda ne banaaba 10 ko already ono fayiro ye kweri ku mmeeza n'akubako bannayuganda 10 n'abateeka ku ttaka kitegeeza amenye human rights charters azimenye kyekiddako consequences kubwa teri kirala nga bwe bakola Gaddafi wabeera alonze wabula senga agonda n'abowinga down nga Daniel Arap Moi we yakikola nga Edgar Lungu we yakikola kitegeeza tugenda mu kuba akalulu akali free and fair yeyongereyo ng'atulabyeko nnyo okitegeera so munnayuganda kikyogenda okukola ndaga muntu gikubeko envuvu twagala bwe MP eyabbye ssente temuleekaana nabo mubalabise mubwa trending se naye ogambe munnayuganda nti okusalawo kuli ku ye yasalawo munnayuganda yasalawo tugenda kusalawo tutya bonna tubafuumuule tugobe buli wa NRM temubakkiriza nakuddamu campaigninga ku byalo byammwe banoonyaayo ki babaagaliza kufa mubakuba emiggo nga bazze omubasaba obululu okitegeera ekintu ekyo kati batwagaza ki wende share yabwe bagitudde kati era tuddemu tulonde NRM so munnayuganda twebereremu ffe tusalako okitegeera ekintu ekyo ffe tusalawo okitegeera ekintu ekyo respect ebbanga eritali ddene emabega njagala tujjukire nti Uganda Airline oba ekitongole ky'ebyentambula y'ennyonyi mu ggwanga lino kyalonkinga direct flight okuva wano mu Uganda okutuuka mu kibuga Gatwick mu UK ku airport ya Gatwick era wali wakayita olunaku lumu London oba UK nevaayo n'ekiwandiiko ekikambwe ng'egamba nti ku bumenyi bw'amateeka effujjo obulyake n'obubbi obuli mu ggwanga lino Uganda tebalina ngeri gye bagenda kukolaganamu n'abakulu okuva mu kitongole ekikwatagana n'ebyentambula eby'omu bbanga wano mu Uganda era ne bagamba nti direct flight eyo yali erinnyiddwamu eggere abakulu nga bwentera okubagamba nti tuyiiya bayiiya tutetenkanya batetenkanya buli lunaku olukya mwami Tibahabulwa tatuula bwe twongera eri okulabika nti erinnya lye tulyogerako ebyo ebikolebwa wano naye ate anoonya engeri gye yeekolako propaganda kubanga buba bulimba ye bw'aba ayogera fe ate ababa boogera bino by'abaakola wano tuba twogera reality kati propaganda we gwatera okwekolako ebweru w'eggwanga munnange yabadde amuviiriddemu ebibala era ng'ennyonyi eyo eba direct flight ebadde etera gye baalangirira gye buvuddeko ebadde tennaba kubeera nga etindiga eggendo okugenda ku Gatwick kigambibwa nti yakomyewo munnayuganda njagala kugumya mu bigambo 245 nga nkugamba nti amawanga gano ag'ebulaayo oba ag'abakyeruppe gayina emikago oba entambula oba enkola yaago ey'emirimu era gayina ebintu kwe gayimirira nga gakolagana n'eggwanga lyonna kalibeere nga liri Bulaaya oba liri wano ku lukalu lwa Africa nti obulumbaganyi bwonna bw'okola ku ggwanga erimu ku go buba bulumbaganyi obukoleddwa ku mawanga gonna ag'abakyeruppe abali e Bulaaya kyemuva mulabanga omukulu Kagame bwe yaggula olutalo ku Belgium n'abagoba Ababirigi mu Rwanda mwagenda okulaba nga Belgium emuyungulidde amagye Congo g'abantu 4 balambirira mwagenda okulaba ng'era America naye ekola kyekimu mwagenda okulaba nga ne UK mutaddeko embeera ng'emuggyeko obuyambi nga tebaakoma kumuggyako buyambi wabula baabinika n'abakungu b'envumbo era n'Amerika n'ekola kyekimu lwaki nti bano babirivingira nnyo mu ddembe ly'obuntu okubeera nga liweebwa ekitiibwa kati baabigattagatta ku mulundi guli ne balaba ng'ebikolobero n'effujjo erikolebwa wano ku butaka tebalina ngeri gye bagenda kuwaamu mwagaanye gavumenti ya wano kola direct flight kugenda mu ggwanga erya UK mu kibuga London ku Gatwick airport kubanga ye yali direct flight ng'erina kuva wano ku Entebbe airport yogayoga mpaka ku Gatwick
mu kibuga London mu UK. Kati abakulu leero nga b'omanyi enkola yaabwe babadde bawatanya bayiiya wano na wali naye wetwogerera era bafundikidde balemereddwa ebintu ebyo ogenda kwongera okubifuna mu katambi kano. Programu eno wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeko ku namba yo eryawo gwe naayina embeera muyite etali nnungi teweetugira mu kiyumba embeera tekuyinga n'ogamba nti nno kukwata omuguwa kubira ku Sheikh Ashraf akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Kambawo akatambi kano tungere okulambululwa ku bintu ebikwatagana ng'ebyo. International relationship kikulu nnyo nnyo wakati w'eggwanga lino Uganda n'amawanga amalala geri nago mu mikago egy'enjawulo. Era webeera nga international relationship yeeyongedde okukyankalana kati olwaleero Bobi Wine ali Bulaaya ali UK ali mu kulobinga abakulu baano batekebweko envumbo ali mu kulobinga okulaba nti obuyambi obujja wano obutuukira mu babaka ba parliament ne beegabira miliyoni 10 ne bayoola omudidi naye nga bannayuganda ge bakaba ge bakumba bulekeraawo okujja. Katumala ofuna akatambi kano then tujja kubeera ng'ate tuddingana. Mbaagala nnyo abankuumira Antonio Gegange. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuku Antugenda Kuraonye. For starters, oyinayo gwalabye nga asanyukidde eggulire lino. Waliwo obuvubuka bwe nalabye bwekyangira wano ku TikTok nga busanyukidde eggulire lino. Omuvubuka yenna gwe walabye nga asanyukidde eggulire lino mutwalire mu kategoriza either tamanyi obutamanya ignorance nga kye kizibu obanga musiru ate omusiru omulungi omukubisemu a very good idiot or a very good fool. Yasanyukidde eggulire lino nti Uganda yazemu okufuna direct flights okuva Entebbe mpaka London. Lino eggulire wano liraba lino lya 2019 lyo twafuna Ugandan Airlines. N'omuntu eyasanyukira eggulire lino mutwalire mu kategoriza ez'omuntu nga tamanyi nga mubisi, a person who is completely green on national matters, oba bw'abanga amanyi nga just ayagala kubaako basiruwaza. That person is a very good fool and a very good idiot. Simugambye ebyo ku bwereere kambayambeko. Lino egguliro liraba Parliament ey'omukaaga eya Wakapabulu yateekawo special committee eryegenda okunoonyereza ku bintu bino wammanga pozingamu butya ekitongole ekyali kiddukanya ekisaawe oba ekyali kiddukanya entambula y'ennyonyi ya Uganda Airlines bwe kyagibwako obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ebitongole byakyo bibiri omwali CAA ne Enhance Entebbe Handling Services ne Civil Aviation Authority. Entebbe Corporation Board, if I remember, kyekali ekitongole ekyali kiddukanya ebitongole ebyo bibiri kyekyalina obuvunaanyizibwa ku kuddukanya CAA ne Enhance Entebbe Handling Services. Parliament y'omukaaga yakizuula nti ekitongole kya CAA kyali kyeddizibwa Sali Musale ate ekitongole kya Enhance ne kitwalibwa Sam Kuteesa. Kankuzeeyo katono. Eyali Minister of Transport by then 1993 Kirunda Kiveidinda yakizuula mbu Global Airlink and Efforties company eya Sam Kuteesa yafuna enkayana n'ekitongole ekyali kiddukanya ekisaawe. Bwefuna enkayana Minister Kirunda Kiveidinda nga mugenzi olunaku olwaleero n'asasamu contract y'ekitongole ekya Uganda ekyali kiddukanya ekisaawe. Contract eya CAA eya Civil Aviation Authority oba obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya CAA n'abuwa kampuni emanyiddwa nga Kalebu International and Efforties Company. Yali yani yali ya Kalebu akandwa naho aka Sali Musale mwaka gwa 93 waayita myezi mibale. Enhance nayo Sam Kuteesa n'agyeddiza oba Entebbe Handling Services. Akakiiko kenjogera ka Parliament y'omukaaga era kakizuula nti okuviira ddala awo Uganda Airlines amabanja gagitippa neeba nga yatuumibwa the Flying Coffin
sanduuka y'omugenzi ebukira mu bbanga. Kankudduse misinde. Akakiiko kano kakizuula nti Kirunda kive Idinda obuvuyo buno yali abumanyiiko, ne minisita gwe baali batadde ku privatization unit scandal zino oba mishandling y'ekisaawe eno yali agimanyiiko, lwa nsonga abanene abaali bamusinga eddaala be baali beddiza ekisaawe. Ripooti y'akakiiko yakizuula nti Sam Kuteesa ne Salimu Sale bakwata ennyonyi za Uganda ebbiri, omwali Air Cargo ne Boeing 737 if I remember very well, ne zitandika okukola emirimu gyabwe egyali personal, nga mwegyo mwe mwali okujja Kagolo mu Democratic Republic of Congo. Teweerabira leeta loonu mu 2003 Uganda bagikuba fine ey'okubba eggwanga lya DRC. By then abaali baddukanya ekisaawe ky'Entebbe baali abantu babiri, muto wa Kaguta Museveni Salimu Sale ne mukoddomi we Sam Kuteesa. Si gwe munama gwa video. Omunama gwa video lyeggulire lino wano nti Uganda yazzeemu okubuuka oba okuflyinga directly okuva Entebbe mpaka London. Lwaki nkugambye yasanyuse ng'oli myaka gyange oli musiru? You are an idiot. Era lwaki nkugambye oli completely green gwe yasanyuse ng'oli myaka gyange ng'olabye eggulire lino? Ye gwe wekka atakimanyi nti akakiiko ka parliament y'omukaaga kakizuula nti yali minister wa transport by then, olw'okubanga yali amaze okusanyusa baganda b'omukulembeze n'emikwano gy'omukulembeze, yatunda enguudo zonna Uganda Airlines kwe yali eyita. Nkuddiremu parliament y'omukaaga yakizuula akakiiko ke yateekawo nti yali minister wa transport by then, works and transport, omugenzi olunaku olwaleero Kirunda kive Idinda yatunda routes za Uganda Airlines zonna nga neeno mwogitwalidde 1993 93 oluguudo lwa Uganda okubuuka direct okuva Entebbe mpaka UK Kirunda kive Idinda yali alutunda. Si lwokka, mwali muzibbalin baali baflyinga okuva Uganda mpaka mu Dubai UAE, twali tugenda direct Kenya, twali tugenda across Africa, nga ne mu Europe ensi ezisinga tutuuka. Minister wa transport mu government ya Museveni 93 ye yatunda enguudo za Uganda Airlines. Nkomyewo kulira eggulire lino walira ba 2017 era nawe yasinika amannyo, wali simply an idiot, a very good fool, oba wali completely green. Eyasanyukire eggulire lino 2017 mbu Uganda ezzeemu okufuna ennyonyi eflying once again. Yatakitegeera nti ennyonyi ya Uganda ekika kya Boeing emu ku Salimu Sale gye yali akozesa emirimu gy'okusomba ggolo okuva e Congo okumuleeta e Uganda yatundibwa mu mwaka gwa 2000. Genda osome ripooti ya parliament y'omukaaga. Ennyonyi za Uganda ezaali zisembe 3 omwali Air Cargo C-130, omwali akanyonyi akalala akali kakola within Uganda ka Friend Fokker nga kwogase ne Boeing 737 zatundibwa nga baziguza company oba airlines ya South Africa mu mwaka gwa 2000. Waite emyaka 19 ne bagenda ne beewola Boeing ne bagireeta n'osinika amannyo. 2025 waise emyaka ekitono nnyo asatu, as in 30 past years, bagulidde route okuva Entebbe mpaka London. Yaho oli wano sinika amannyo sinika gaaki. Oseka ki? Okkirizibwa yadde gwe n'okuseka, tukkirizibwa yadde okumwenya. Buli kintu Museveni kye yasanga nga kirina standard, nga kirina value. Kati gwe imagine tutambudde emyaka balamu okuva mu 1907 kuba zino ennyonyi zenjogera zino routes gye baaguze mu 2025 Idi Amin Dada yazigula mu 1970. Eno ennyonyi gye baagula mu 2019 batunda ennyonyi za Idi Amin Dada 3 ezaali zisemba ze yagula mu 1907 bazitunda mu 2000 kuba mwaka faananyi. Kitutwalidde emyaka emeka okutuuka mu 2000 okuva mu 1907
okuzzaawo okudda emabega okusanga Uganda Idi Amin gye yaleka kitwalidde emyaka emeka okugula obuguzi ruutu emu eva Entebbe direct e London tuzeeyo emabega emyaka emeka tuli mu 2025 balamu okuva mu 2025 mpaka 1907 mu bufunze Museveni ne rigimu ye bakwata Uganda ne bagizze emabega emyaka 3 ne baddamu ne bakima ekintu kye bayonoonye emyaka 3 ne bakikomezaawo embuzi yaahe ngamba gwe mbaata n'okuba enduulu n'osanyuka mu bufunze Nyambo ngambire buli yasanyuse mbu simply because baguzeyo ruutu egenda mpaka London ngambire omuntu oyo you an idiot you a fool you a dwarf muite buli kyoyagala kubanga abantu abo basiru ngaje kisembi ekibuzo kiri nti katutambule tuddeyo mu 1907 okusanga Uganda ya Idi Amin dada tuze 1907 tuli mu 2025 ngogana okulonda bwoti 2026 olike emizimu olike mmandwa yahe kalonde kakuume kalondo